Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abatulaba abalungi ku lutimbe lwaffe gaggadde mukkirize tubalamuse n'ekiramuso ky'abantu b'omujjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate ne tumusaba ow'ekitiibwa Allah asooka okusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kakasa annahu ballagha risala, tiyatuukiriza obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutuma. Wa adda al amana, ate teyakomaoko wabula omubaka alayhi salatu wassalam yabeera nti yatuukiriza obwesigibwa naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamukwasa okubeera nti abutuusa, tukakasa nti yabutuusa. Wa adda al amana, ate era ekisembayo yagamba nti wa nasaha al umma, omubaka alayhi salatu wassalam ekituufu yabuulirira ensi, n'abuulirira obusiraamu, n'abuulirira abantu bonna. Ebyo byonna ekimu ku ebyo ekyamubikozesa kubeera nti agaidinga, agezaako okugaziyiriza abantu b'omulembe gwe tusobole okuwangaala nga tuli bulungi, tusobole okutambula mu busiraamu buno nga tubweyagaliramu, tusobole okuwangaala mu nsi muno ng'ensi etunyumira olw'ebyo bye twayiga okuva ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kwebuulirira nabyo. Olwaleero njagala tubeere ntutunuulira hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam atubuulira Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Mu ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yabuulirira nabyo abantu b'omulembe gwe yagamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana, oyo yenna atandiikawo enkola eyo nga ya mu busiraamu muno, n'abeera nti azuukusa sunna, azuukusa enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba atandiikawo ekintu kyonna mu busiraamu ng'ekintu ekyo kirungi, yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam falahu ajruha, omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera y'ekintu ekyo ky'aba akoze. Muntu yenna atandiikawo ekintu nga kirungi kya mu busiraamu, atandiikawo enkola etabaddeewo ku muzikiti gw'ewaabwe, atandiikawo enkola etabaddeewo mu kyalo ky'ewaabwe gye yakulira, n'agitandiikawo n'agamba bannaaye, nze endaba eyange twandibadde tufunawo ddalasa buli luvannyuma lwa swala, n'atandiikawo omulimu nga mulungi, omuntu oyo agufunamu empeera. Abantu bonna ebbanga lye bamala nga basoma nga bajja ne bajjumbira eddalasa ezifaanaganako wezityo, omuntu eyazitandiikawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera. Omuntu atandiiseewo nkola yakubeera nti tukuŋŋaanya ensimbi ziveemu okubeera nti ziyamba bamulekwa nga bakadde baffe, baganda baffe abatandikawo enkola ya enkola ya Islamic Annual Run, okubeera nti ba educate an orphan run, bakusolooza essente ne bateekawo emisinde, naye ng'emisinde egyo ensimbi zonna ezikuŋŋaanyirizibwa okuva mu misinde egyo zigenda kuyambako okubeera nti bazimba orphanage, kuzimba ekifo ekigenda okubeera nti kirabirirwamu bamulekwa. Omuntu oyo eyatandikawo ekikolwa ekyo ekitambula mu buli mwaka nga tufaayo okubeera nti emisinde egyo tukubiriza abantu bagijjumbire. Enkola eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwaamu empeera, ebbanga lyemala ng'evaamu omugaso ne gudda eri obusiraamu, ne gudda eri abantu bonna mu society. Ate tekikoma ku ye, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa ajru man amila biha min ba'dihi, gusigala afunamu empeera abaana bonna abayitira mu orphanage eyo, abaana bonna abayitira mu orphanage mu kifo ekyo ekirabirirwamu bamulekwa, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asigala amuwaamu empeera n'oluvannyuma lw'okufaaku. Nawekityo hadithi ya Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu atuyigiriza atugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana, okutandiikawo ekintu kyonna ng'ekintu ekyo emigaso gyakyo
jidde eri obusiraamu era ng'okitandikiddewo oba okitandiiseewo mu society ey'obusiraamu, nabbi sallama yagamba nti okifunamu empeera. Teweegayaalirira kubeera nti ofuna empeera eziri mu kintu kyonna, ate tukubirizibwa okutandiika ebintu nga birungi. Tuleke kubeera nti tutandiika ebintu nga bibi. Omuntu yenna ateekawo eddalasa, mathalan naga nti ninawo end of year mega darusu, dalasa esomesa abantu, tukuŋŋaanya abantu mu buli mwaka nga guggwako, abantu tubeereko ne kitubajjukiza mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange okifunamu empeera, na buli yatandiikawo eddalasa eyo olw'emigaso gy'eyina ejidde eri society era ejidde eri obusiraamu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuwa obweyamu nti ogenda kukifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'oluvannyuma lw'okuvaawo okwo ogenda kusigala ofuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayongerayo n'agamba waman sanna fil islaami sunnatan sayyi'a, n'oyenna atindiikawo enkola ng'enkola eyo agitandiiseewo mu busiraamu naye nga nkola si nnungi, n'agipapaatika ku busiraamu, n'agijja gy'agijje, n'abeera nti agiyingiza mu busiraamu, abantu ne basalawo kubeera nti bamugoberera mu kukola enkola eyo embi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti falahu au fa alaihi wizuruha, omuntu oyo agenda kugifunamu obuzibu. Enkola eyo obuzibu bwonna obugivaamu n'emisango gyonna egigivaamu n'okusobya okuva mu nsonga yonna eyo gy'atandiiseewo nga si nnungi mu busiraamu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti falahu wizuruha, agenda kwetikka ebizibu byonna ebigirimu, wa wiziru man amila biha min ba'dihi, n'obuzibu bwabo bwonna abagenda okusigala nga batambulira ku nkola eyo n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. Ku kyalo kyaffe eyo Nateete waliwo omusajja yatandiikawo enkola mu busiraamu ey'okubeera nti ayaziina mu Luganda, ng'embeera ze aleese enkola empya etabaddeewo ate n'agiteeka mu ddiini y'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikolwa ekyo kiyinza okuba nga kyalabikawo mu mirembe egyatukulembera egy'abalongoofu, nga bakyogerako ng'era basobola, waliwo akawaayiro basobola okuyisa omuntu okubeera nti ayogera ebigambo ebyo n'abizza mu lulimi lwe, naye ate wekyatuuka kubeera nti ne swalayi agisaala mu lulimi lwe Oluganda, fe abamu ne tugaa nti enkola eyo omuddo oyo agenda kubeera nti Allah agimubuuzaako, agenda kwetikka ebizibu byayo byonna mu bulamu bwe, ate n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe ajja kusigala akifunamu. Ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo tubyewale kubeera nti tubiteeka mu societies zaffe. Buli w'otandiikawo ekikolwa nga kibi mu society, nga kikosa abantu abakuliraanye, nga kikosa abantu abawangaala naawe, muganda wange ogenda kubeera nti weetikka ebizibu byakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakubiriza okubeera nti mutandiikawo ebintu ebirungi mu bitundu byammwe bimuwangaaliramu, mubeere nti mweyisa bulungi, mufuuke ekyokulabirako eri bannammwe, ate mwewale okubeera nti mutandiikawo ebikolwa ebibi. Abantu bajja kubikoppa, ate mubeere nti mwetikka ebizibu ebigenda okubivaamu ku nsi kuno ne ku lunaku olw'enkomerero. Tetujja kusukkawo olwaleero. Barakallahu li walakum fil Qur'ani al-azim وجعلني بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.